Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwe abakozi amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssakaate n'ab'emikwano amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse n'agandisa essaawa eno yennyini kyemba kusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde likinga video eno n'oluvannyuma ate tweyongereyo mu maaso yes naye nga amawulire agaliwo essaawa eno yennyini Sipapa munnange akwatiddwa jjukira olunaku lw'eggulo namukutuusizzaako ne nkugamba nti aliira ku nsiko oluvannyuma lw'ebigambibwa mbu yanyaguludde ssente ate ezisoba mu mitwalo 4 ejja ddoola za America era nga zino yazinyaguludde ku musajja Omusudaani munnange wetwogerera poliisi emukutte era munnange atemeza mabega wa mitayimbwa nga n'okunoonyereza wekukyagendera ddala mu maaso nga bakyamubuuza akana n'akataano so munnange ebya Sipapa bye byate ebigenda mu maaso eruuyi eyo so nga ate nabyo tubitadde ku bbali amawulire si malungi n'akamu n'akeddagala ku bigambibwa mbu embeera ya Kabaka munnange si nnungi bino ebintu tuzenga tubiwulira nga bagamba embeera ya Kabaka si nnungi embeera ya Kabaka si nnungi wabula bannange ebintu byongeredde ddala okubeera ng'ate bitabuka ngenda kuba nkulekerako akatambi kagenda kubeera katini nnyo ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate okekkanya gwe ki kyoyogerako ku nsonga ezo z'ogenda okubeera ng'ate owulirako mukwano gwange otherwise ebintu byo si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga munnange Kabaka waffe tumuteeke mu ssaala asobole okubeera ng'ate avuunuka embeera eno kubanga ebyo ebintu byatabukidde ddala songa yate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ngenda kuba tenkulekerako akatambi kajjajja Ichuli abamu gwe bamanyi nga Isma Olexas bw'atyo ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate alambulula ku nsonga za Sipapa toseetuka ngenda kuba nkulekerako obutambi buno ogende mu maaso n'okubeera ng'ate obwekanya wabula ng'ate ngenda kuba nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala kyonkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde like nga video eno n'oluvannyuma toseetuka goodbye for now. Tetujja kuva ku mulamwa tuli kugwa kujjanjaba Kabaka waffe tannatereera Kabaka waffe tumusuuliridde Kabaka waffe tulinga abamuliddemu olukwe twagenza okulaba ng'abamu bali mu bitafu batambula bafuuse bukatonda obutono bagenda bali mu bicepere oba nkyogere bwentyo wekulya ebicepere naye nga ddala mu mbeera gye tulimu olwaleero ekyo kyekyetaagisa ate nga sekkiriranya era neebaza nnyo buli kinoomu atambudde eggendo n'ojja wano omunyalazze wano asinga emirundi 100 omuganda asigadde ewaka omunyola atambudde n'ajja wano okulwanirira ensi yo osinga emirundi 10 n'omusobyo oyeeyita omuganda ng'asigadde waka omunyola ayogera amazima ng'olaba ensonga n'otatirikkirira n'obyogera nga bweri nti ekibi kibi nti mayiga atunze ettaka nti mayiga tumukooye mayiga yatutumuta mayiga akanena Museveni ng'oyogera amazima osinga omuganda gwe bawa omutwalo n'atunda obutaka bwe n'atunda ensi ye olwaleero ndaba abakazi n'abasajja abakeera okwambala gomesi n'agenda n'afukaanirira mayiga atambula nga mayiga yavuddeko embererezi olwaleero kubanga bamutusigamu yakoze eki nasoma ebisitole nga sibitegeera musimanyi Omusudaani bamubye emitwalo 46 ejja ddoola akola ki n'emitwalo 46 ejja ddoola god sake musooke mu investigating Omusudaani yazijjeewa in Uganda who gets money emitwalo 45 ejja ddoola in one house how sia eyo investigation sinnagitegeera poliisi namwe kujja nga munoonya ssente mu nsi ki muwali ogenze nti oli Thailand sente ne zikubulako e Thailand poliisi ye Thailand neekunoonya nga toli mutuuze wa Thailand etya genda olabe wano mutabani wa Kawunde Kenya yabba ssente n'ayingira Kenya Zambia esabye Kenya mutabani wa Kawunda tebamuwaayo kubanga zo ssente bazeetaaga mu ekonome
This is how England gets rich. Esente ng'omunnayuganda azirese mu Uganda. Polisi mubadde ki? Abramovich babaddenga bamuno. England terikuwa millionaire ng'alina sente ne bw'omunoonya oti. Gand asking all history. Russia abagagga ba billionaire. They live in England. Naye nga mu Russia they live below $1. Who told you that Russia will look for a billionaire who is Russia? Nigeria. Aba Nigeria badde ku mu Nigeria ng'alina $45,000 gye yajje ku mu Cambodia. Please mubere serious. Era nze I am team noonya Sipapa. Nze nyiza oba ku muntu alina $45,000 obadde oti. Nga kiki tunoonya mu nsi muno? Gwe. Oba bazijja ku Munnayuganda onyiza okuba konsa. Mu Sudan ye yazijjeewa. In Uganda who gets $46,000 n'oba nagyo mu nnyumba. Muntu kyoyo naye mubbi. Yes, naye mubbi. Kati naye olwokuba mubbi naye bamubbiye. Esite sente ziri Uganda. I'm not bothered. Yes, mulina kitegeera. There is no way. England n'okwata £1,000,000 n'oyingira England. £1,000,000. Uganda ne webe kunoonya England tegenda kuddiza Uganda. They will not. They love the money in their economy. This is how they get rich. Kati gwatawe nange oli ku Munnayuganda onoonya nti ebyo mu Sudan $45,000. Omusudani yazijjeewo. Lwaki teyagenze naze Sudan? Ebyo sibiriiko era njagala njawolereza Sipapa. Sijja baliyo. Yes. Abannayuganda abakolera Sudan bameka abafiiriddwa sente mu Sudan. Mwali mugenzeeko ne munoonya mu Sudan atuusiza ku bannayuganda. Bizinesi z'Abannayuganda zimanyi ezikyankalanye Sudan. Tewali muntu agenda kukuyamba. Gende Thailand olabe. Mu Thailand bamalaaya abakazi bafaanana n'abasajja. Naye mmwe bano bagidiyoni abapaalire abatundibwa bamalaaya n'ogeza ogula omulenzi naye ng'oyagala muwala mu Thailand osooka musasula n'oddayo n'okima omulala. Yes, in Thailand webakukwata n'omu Thailand awoza ava bweru nga gw'oli munda. You need to put priority to Uganda first. Sinti njagala nnyo abantu bababbe ba foreigners. No, I don't. Naye nga si kyekintu ekiri awo nti simanyi babbe mu Sudan banoonya omunnayuganda. Obadde oti enanga naawe. Nze ate awo embeera enanga mba nnoonya Sipapa. Mukuume. That is to say it is true. Kubanga sibiinaako facts. Sibitegeera. Simuze yazijjeeko njagala mwebuulize. But still njagala kulaga nti bw'oba munnansi n'ogeza osiizinga omuntu atali munnansi n'omuggyako $1,200,000. Oyo munnansi yamanya kebe England. This I'm telling you. Mu England awo ne Abramovich abagagga ba billionaire ba Russia babeera England. Nkugambe mutabani wa Kawunda wano ali Nairobi. Omanyi lwaki tebazaayo mulambo gwa Mobutu Sese Seko mu Congo? Mobutu Sese Seko ye yazimba Casablanca city ya Morocco. Ebizimbe biri mu Casablanca bya president wa Congo gwe bayita Mobutu Sese Seko Kokobengu wa Zebanga, which means leaving no stone unturned. Kakati bwe yafa basaba Morocco ne batabani ba Mobutu bazze omulambo gwa tata waabwe with all the money ze bayina bagamba muguziike Morocco nammwe mubadde ki. Casablanca is the town buildings zonna za Mobutu. Kyekyo kyenjagala okulaga ki nti sente between different nationals nga nyingi. Gwe nannyini nsi why are you bothered? Zirazeewa Sipapa way Sipapa going. The money is here. Okujjako nga munoonya Sipapa mumuggyeko sente ezo. Okujjako nga yazirina. Siwagira mmenya amayumba g'abantu. Siwagira tuusa ku bulabe bw'omuntu. Naye nkulaze nti if money do enter a country in large sums nga gwazikiraini nga toli munnansi genda Congo olabe tojja zifuna. Timu Sipapa abanoonya Sipapa nga kati gwe tolina sente. Kati katugeze oli wa police Uganda onoonya between two people. Onoonya Sipapa nti alina $40,000 ogenzeeko newuwo okutteyo omusanvu. Oba mu poliisi ani akukolera? Nze mba noonya Sipapa just mugamba weekukume.
iwe kukume wano omunsi tunoonya ki. We come with nothing, fight for everything, get everything, die, leave everything and go with nothing. That's life. Kati awo nabalwana simanyi mitwala nagadoola simanyi bagebbe ogajje ku munodduse naye kulasti oyinza omumaliriza nga ate abadde kwana ago yagafunya nti bakukwata n'ogalagirira kazini walo mukinya kiri nti wenazitadde olaba omusajja abadde ku bibye avamu owino simanyi ku booda omukubira omugambe sente endala twazikwese mu kiswa azituukeko nga tewali naamunoonya. We come with nothing, fight for everything, get everything, die and live everything. Ojjana nothing, n'olwanira buli kimu era n'ogenda with nothing. Kati saawa zonna olaba Sipapa ayinza okunkubira nange ayisima oba bansiba emyaka 6 naye emitwalo 3 gali mu kiswa gatereke nengatereka emyaka 6 bagikusiba eruzira ng'omuntu yatereka emitwalo gye 4 $40 akomawo ng'oli Uganda bweru n'akomawo n'akuyisa mu bugagga yami. Nze ndi ku tiimu Sipapa sinza va ku muntu alina mitwalo 4 $40 ati ate munoonya enanga abadde ki. Tukwate bukwasi mu Sudan tumugaye Sipapa ali eno tumutuuse ku boda eyingira Sudan tumugaye Sipapa ali eyo ayingire Sudan tugalewo boda tugabane. Mama sente si mbuzi nti balinda budala yabagisala Umaru. Sente azisookako yazifuna olaba ze bava okusasula maama tasubiyati yange ng'eyiise jalla jalaalu banzibye Allahumma salli kabira yonna eyiise maama abasajja abasijja basonyiwa inna allaha sallika bihi jalla nino jibaddiza bwemwe muli bayaye mpa mutya tasubiyati neyika Allahumma kabira. Tasubiyati tezinvaako zezindeetera instincti zange zino tasubiyati kati mbadde njagala maama erina amanya ga Allambi endagera noonya endala enakasiro naye nze noonya Sipapa siyinza kukasukira wadde ejjinja. Sipapa kati newomutwala mu kkomera yabeera RP sigamba nti yakikoze just to singa poliisi wemugamba omuntu ayina essente omukwatanga kyatika naye nga ngendo mmaliriza kano nkakuddiramu nti mu life tujja tetulina kintu kyonna n'olwanira buli kimu n'ofuna buli kimu n'ofa n'oleka buli kimu n'oddayo nga tolina n'ekimu. Nziramu mu bulamu bw'ensi eno tujja tetulina n'ekimu n'olwanira buli kimu n'ofuna buli kimu n'ofa n'oleka buli kimu n'oddayo nga tolina n'ekimu. Kanze nakola bitontoma oyinza okuba totegedde. We come with nothing, fight for everything, acquire everything, die, leave everything, and still go with nothing. That's life. It seems so funny, but it is true. Until we meet next time, it's always a cherry, Eli Chapo Daka.